Tubala okusiiba. Alhamdulillah. Fenno tugamba bweza nnyo mu kisiibo kino kubanga bajjajja balwadde obweza ne tubeera bulungi. Hasani ne mu kisiibo. Manyi ennimi ze zitubuzaabuza naye nga bye bimu. Tubadde tumanyi mu kisiibo ogenda kwenenya shiriki yenno. Ate nakola ki ekibi? Shiriki yange. Nze jjajja wange alina okunnyigira nga nvudde ku nnono y'ekika kyange so seeya Muwarabu. Lwaki oyogera mbuno simanyi okusiba tekuliyo bali mu njala yaabwe. Kati nze alina emmere nsiibira ki? Era nze mma nsiiba kisiibo ky'abatabaazi kya jjajjange ne mmanya nti wano ngenda kusiiba kujjuza maanyi mu mubiri. Nawulidde wano omuyaali yeni yazze ayambadde nga bamweyana ebyo byabamweyana. Oli bamweyana. Ati Yesu bye yakolanga byabamweyana. Bamweyana wa myaka 60,000, Yesu wa myaka 20,000 ani yakoppa munne. Kati yazze nga bamweyana n'enjagayi ku muti mukeeramu mumugamba yayonoonye erinnya lya Yesu. Ebyo bya busiru naawe kati nze ogenda kunfukamizanga nkwetondera nze oli mwana. Kuki nga munvunaana okusamira kitegeeza saagala abantu mubakwate idol okuba mubatiisatiisa ojja kwetonda weetonda oli maama wange. Nze sirabanga ku maama wange nekitange yafaani muto naye sisobola ate gwe kujja kunvunaana kitange byandibadde anfukamiza mugwe nfukamize nfukamirira bajjajjange n'abawagizi bange mu ggwanga. Kati abawagizi bemba mulimu abasiraamu mu nsonyiwe music siddiini. Nabadde muleepera ensonga eri ku Bannayuganda ategeere nti abantu bakulembera mu kibiina ekyo balina obulumi bungi bwe bayitomera eyo munda n'abamu abatasirina malowoozi gatuuka mu bantu. Shozi mmeka ezasaziddwamu zaabadde zigenze mu ssente mmeka era kikyoyagala era ani gw'oyagala akuyambe. Kakati ekituufu kiri bwe kiti shozi abadde 10. Nategedde bulungi ne basazaako eyasooka saayimba ey'okubiri bagenze okwegayirira batugambe chairman atulage batusitopinze chairman kusawa nga mukaago gw'ekiro n'agamba nze nga chairman mbakkiriza mukole ng'olwajjukidde nti abataka abaagala endongo be bamuwa akalulu yagenze tugamba tukole nga abantu bagenze abantu 10 nga 3 nga basigaddewo abantu nga 3 nga tukyasobola kukola enkeera RDC yennyini gwe baawa ebbaluwa n'agiwamba n'agisigaza enkeera yennyini ate yeyabula abagenda ku ofiisi n'abagamba mufulume ofiisi yange saagala nakulaba ku ndugga mu Nakasongola. Era abaana ne bagamba ssebe ekiri eno ku ofiisi batugambe bwe tubakulabirako bakunone. Ne kansala waayo gyali eyo muyina ne mu Katambi nabikutte mbirina abanaabyetaaga njabbe bawamba ayina ku feesi ntegedde bulungi naye njagala kubuuza kiki ekiŋŋaana nti tokkirizibwa kulinnya mu Nakasongola? Nze ndi musomesa wa nnono ndi muyimbi ndi musawo w'ekinnansi gwe bw'oŋŋamba otya mbu tokkirizibwa kulinnya mu Nakasongola kiki kye nnakukola nga RDC? Katumaliriza oba alimpa kubanga yagamba naye akukolimidde mulimu n'abantu kati yemmwe bwe basanga bali ku lumbe obuuza omusika manya bali ku mbaga obuuza omusika kati oyo ate oyajjira wa? Ate yagamba mbu yakukolimira. Kati bw'oba olaba enkoko esobola okusamba ente abo abantu abwe batyo be bayita kasibande nga talina mugwa waka. Nsobola okweyita kasibande nga sirina mugwa waka. Leka naawe tokiinambwa kabina kati oyo alina ebikolimo by'asobola okukolima nga naye tasobola kwesabira mukisa. Alimpa. Erinnya olitidde n'odyogera. Saagala naddyogerako kizibu kyennyini yagenda kussa baana b'abantu bya kisiru kunywanywanja ga ya kisiru mujjejjaako ne kamera saagala kumbulire.